abakyala tulina ennaku so yali mu kupanga mukolo bannanga abakazi nabo basusiza obujanja kakati omunoonyereza omusajja kubanga ekitukoze ekyo mukunja omukazi bw'omugamba ati ngenda kukuzzaako tebaagala naffe kwekukola bwe tutyo tubeere nga tuyita mu makuba ago omukazi kasita kitegedde yeegumye ng'obudde bukyali agume bugumira kyalina kyakkola kubanga oli wabasazeewo abasazeewo. Hello. Jebale nnyabo. Kale sebo nawe zebaliko. Nze bampita mukunja ntuli mu ndobeso wangambye ekkubireko mu program sisimuka. Bannange okoze bulungi okwekubirako. Mukunja? Nina omwami wange. Omwami wange omanyi nti nakebedde mu bintu bye. Nensangamu bajeti yaki? Mukolo guliyo mu maaso awo. Bajeti yaki? Bajeti ya mbaga. Omwami wange olabye mubuuzizzaako mukunja omusajja yeekya yatabuse. Namukota nabizako endagala nakunkuba naye nga mubuuza. Ng'omubuuziza nti ki? Ebiro bya bajeti. Nemugamba bajeti eno ntaani. Musajja yafuse. Nabizzawo ebipapula ebisinga naye birabye nsigazaako olupapula lumu. Naye kati ntaba. Ontaase nina ennamba zenasenze kuno ku bajeti. Kati ku bajeti soko olinde. Bajeti bw'ogisomako eriko mannya ki kuba nkubeerako amannya waggulu. Bajeti tekuli linnya naye bwe nabuuzizza omwami emmekyanga ye yandeetedde okwekengera omusajja ekyanze nnyo nakwata ebipapa nabikwata nabisibira mu mmotoka. Bannange. Kakati gwe olwo katuyagala tumukubye enamba ogenda kumpa yaani? Ngenda kuweno gye nalabye ku lupapula kubanga ye bw'omukubira ayinza obutakwata. Namba gye nasanze ku lupapula gye tutyova okubako. Eri mmeka? Kangikuweereze mu message. Nedda soma. Eri 0772 44 29 Kale. Onayogerako naye? Njagala giwuliriza. Kakati gwe omwami we yaani? Omwami wange ye Ntambi. Ani? Ntambi. Kale. Kakali beerako ku simu tovaako. Alo? Jebale sebo. Kale jebale ani ono? Oliwa? Ani ono baba? Ndiye ndo up country. Twafunye wano bajeti yo bagirese ku desk yange. Nga twagala okuwaayo ka contribution ku mbaga yo. Ate budget eyo? Budget si yange. Budget just ndiko namba yange. Naye nsobola obbawa enamba ya nanyini mukolo ogwo n'omukubira n'omusindikira akasente sagala kozesa sente z'abantu nange ndi mukuyiriba byange ssebo sente zibuze sente twagala zikwasa gwe eri namba y'essimu eri ku ki ku bajeti kakati gw'olina okujja tukukwase sente nenkutegeeza nti omukolo si gwange mukama wange omukolo nange ndiko bubeezi namba ya muntu gwosobola kwebuuzako ekigenda maaso ku mukolo naye kamba sindika enamba ya nanyini mukolo mumukubire okusindikira akasente sente z'abantu sagala zikozesa nzizo ogenderamu z'ennyaanya ffe tetugenda kuteeka ku namba ya simu okujjako nga tuteeka nga gwe mwennyini omaze okujja tukuwe sente. Omukolo si gwange muganda wange mpoza temwagala bwagazi kumuwa sente omukolo si gwange okitegeera nze ndikaawo okwezi ku budget nga gwoyinza okwebuuza kyekigenda maaso ku mukolo. Kati gwokola ng'ani kwogwo omukolo? Just nga tulaba gwoyinza okwebuuzaako naye nga sinze nkwata sente. Essebo enamba gye nsobola okusindikira eri manya ga Rashidi Ntambi nsobola gikusindikira ye nanyini mukolo ye mugole essebo omukolo
tugenda kubeerawo obudde bwonna naye tuli mu kunoonya sente zituuze twatandika omukolo tosagala kukwata sente zitali zange. Kati lwaki mwateekako namba ya muntu mulala gwe ne mutateekako ey'omugole mwennyini? Edda wakati enamba y'omugole omugole abeera bize n'emirimu mingi oyinza omukubyala otamufuna tegeera netuyako enamba y'omuntu gosobola okufuna n'akulifaalinga ew'omugole omutuufu sebo. Omugole abeera n'emirimu mingi muganda wange. Twandika omukolo ogutuli mu mannyo sente tezirabika tegeera kati mbadde saba nkuwa enamba y'omukubire ekyokka. Kati enamba eri mmeka? Enamba eri 7556 22 19 eri mumanya gani? Rashidi Ntambi enanyi ye mugole mukama wange sebo. Muweddemu omukazi abasse. Wange? Oli mundobeso ne mukunja muli mukukola mukolo nga mukazi wali kumpe wabawulira. Leka naawe. Omusajja yekaza. Endobeso mugiwulidde bategeka mukolo omukyala azze kunoonyereza naye gwe banoonyereza. Kale katulabe muteesa mutya? Mukunja n'abatuweereza nterevu naye na Joyce Erumujja naye bannange abakyala tulina ennaku so bali mu kupanga mukolo mulaba bannange omubbi Irene Kayomba kwali abaagalanye nsigadde Wanyana Joyce Erumujja niweebale nnyo Wanyana. Kijjo omanyi kinyaga bitono birinnyemu kasita okitegedde birinnyemu bireme kuba wanti baba bakaba ne ssente zibulire eddala ina abakazi tulina ennaku Mukama Katonda ensano abasajja atabata gwenkye omwana linde ekawoko bamukunja Wange nze musajja wo Superman waduduma mbutambala ya honorable situ empya omusajja krizenti yagenda okuwasa leke kubuzaabuza mukazi. Weebale. Oyo omukyala Ntambi bambi kaweddemu mukazi wattu olwaleero anaalya lanki naye bannanga abasajja balabe edduka oyo Ntambi bannanga agende wakazi we kapaamu w'endagabi w'ennyinifu nze n'amaggyako ekiteredde endobesa eno ngiweerezaako Uncle Jumange Nansana Katooke. Weebale nnyo. Mukunja bali kuweereza. Kale Tata basi ndobozi kala kyagatto bannanga abakazi nabo basusiza obujanja kakati omunoonyereza omusajja kubanga ekitukoze ekyo mukunja omukazi bw'omugamba nti ngenda kukuzaako tebaagala naffe kwekola bwe tutyo tubeere nga tuyita mu makuba ago bali kutuweereza nakaddu Babura Isango ku stage kati nze ngamba omukazi kasita kitegedde yegumye ng'obudde bukyali agume bugumira kyalina kyakkola kubanga oli wabasazeewo kimuyamye nti akitegedde mangu tasobola gusazaamu sigadde nakaddu Babura Isango ku stage mukumbeere bulungi. Kale okigwamu nti omwami ategeka mukolo okola ki? Yenze birungi ebuwambo mukunja ngendayo nembagamba oyo amumpitanga nomala n'okola otya n'ogenda obuzibu mukolo okubeera wala amannamu ndi bubezi nze nkubuli embuliriza bulungi nnyo olunaku omukolo gye gugenda okubeera n'essaawa nekino yonna nembimanya nenyambala bulungi nenekkata ku mukolo mu layini y'abagemebwa mwennyini mwembeera olimba nekkata ku mukolo kugema mwembeera mu bako mwentuula kale nembeerera ddala ku mwanjo mu mwanyina w'omugole kwembeera kwennyini ku lusegere webale ono mukyala kimwe abasabbe nenze nno munnange mbiwuliriza nemmanyi era nensikiriza eri wentudde neŋŋamba neba naagukolera abantu baba tebajja kubeera naye kyabbeeyi naye ayinza okikola ekyo ate wabaagalira abo baba tasobola bawulira oba basasula asobola byonna tewali kimulema ebyo byebintu bye mwatambulira banakolera ku kyamba financial services ku before the kosovo mubuuza ekintu kyekitagenda kukola esabaagalana era muleka bulungi n'agenda ku mbaga
n'omukazi oyo n'awuliramu nti bannaye mbadde kukyotya nti bannaye natomera amagenda n'amatu gadda naye nze simulemesa mikolo n'agenda ne yeeragalaga naye n'omukazi n'amatu gatomedde nti ekisajja bwe kityo kiwasiwasi nze simulemesa webale ogendeyo ku mukolo n'omugamba alimba mukunja Wange oli oti eyo gyendi mama mage ekyengeza butiisa nze nno mugamba omwami wange ku lunaku nange nnina omukolo era mugamba ŋŋenda kusulayo akati agenda okutuuka nga nze namusoose ekyenkoleyo mukunja